Abalabi baffe ku Mabirizi Herbal Products nze Joeria Senga Joe. Olwaleero nzize ne package eno gye mulaba. Bino bizigo. Basista bange abalungi namwe abami baffe abalungi abali eyo. Olwaleero nzize balagako ku bizigo byaffe nga bwe bifaanana. Kakati gwe mugana wange ali eyo nga skin yo yayonooneka. Ogenze wano mu bagundi ne bajokya n'oli n'akugamba teekamu kino oli ne bakutabulira buli saa babeera bakukyusiza ebizigo. Naye ng'embalabe zaakulemeramu owulira obikooye black spots zikufuukidde ekizibu nga face kati wano we bati wa pink wano wa black wano wa yellow we bati kati ngate wano we wa black. Mukwano jangu wano ewasenga Mabirizi mulago ku bbiri agenda kuwa ekizigo ogenda kikozesa nga tonaba na kutuuka mu half yaakyo wadde quarter yaakyo ogenda kulaba results ze munaku eza 3 ng'omaze okufuna results ng'omaze okulaba enkyukakyuka ng'enjawulo weeri ku biri by'obaddeko n'ebizigo bye engeri gye bikola ki gye bikolamu wanena treating omuntu akuleka ku nakyokalayo bw'oba nga oli muddugavu ng'olina ebibala ebyo oba bwayeruka dde ebyo byembagambye wano wakala ndala ne wano naye nga wandyegombye okudda ku kkalayo gye waliko nga kati owulira ekizigo omuzigo okoyo gwesaaba okoyo bikwatamu jangu ewasenga Mabirizi agenda kuwa akazigo bwe kati kanakyo cream ogenda kusigala oli ku kkalayo ng'oli muddugavu mu buddugavu bwo oba oli wa brown wo chocolate kyonna ky'oli kyogenda osigala mu wabula agenda ku egenda cleaninga skin yo eveemu obwo bw'oyisaako olugalo nga owulira ng'obutututu obukambira olusolo ekuggyemu black spots ekuggyemu embalabe egenda bunyiriza skin yo efuuke oily skin eri awo ng'eri smooth buli omu gye yandyegombye okuba nayo fumiitirizamu skin eyo gy'olaba mu Binigeria mubiraba mu Binigeria nti ebya ina ne Angelo beebu kati Binigeria be baddugavu nga naye ng'ogiraba nga skin erina kyo ng'emasamasa ng'eri oily ng'erabika bulungi fumiitirizamu nga gwagirina nga efeesi yo bwetyo bwefaanana. Kakati omuntu yeka agenda okukufuula bw'atyo okubeera omumbejja mu bwakabaka bwo yesenga Mabirizi nga kuwa kano kanakyo cream akaba Mabirizi Herbal Products nga tekeerusa kakuleka kunakyo kkalayo wabula ne kakulongoosa olususu lwo ne lubeera clean bulungi nnyo sigama muno ya mu maaso mokka no ogyesiga ne ku mikono bulungi nnyo ne ku magulu osobola obeera ng'obikozesa bw'oba ng'oyagadde. Ebizigo biri wano emulago ku bbiri ku kasente akasamusaamu gwe wenna ali eyo jangu okwefunire ono ne bw'aba mwana wa ssomero tebigaana ne bw'aba mwana wa ssomero omwana ow'obuwala senior 1 P7 okwambuka waggulu bino ebizigo tebigaana mwana kubyesiiga kubanga tebirina kye bigenda mukyusaako munno agenda kweruka kumulungukamu bwe kati wadde akatini bwe kati tewali mukwano kyogenda kuba omwana wo tewali kyagenda kukyukako wabula agenda kubeera ne skin buli omu yenna gye yandiyagadde okukola ki okuba nayo ako tusooke tukateeke wali tuddeko ku kano. Kakati mwe bamaama abali eyo omwana ow'obuwala ali eyo nga bw'olengera sekise ku kyalo omwegomba omwana oyo oba baafumba mufumbe oba be bano be bagamba abamira empeke nga bagenda na mu byuma oba biki gwe ng'oliawo kigezezzaako kyagaana jangu kuba ku 0704 74 71 13 ewasenga Mabirizi agenda kubakolera eddagala akuwa ebizigo ebikutereeza ebigenda okufuula oyo malayika omuzungu gwe wali weegombye okufaanana gwe wali weegombye okubeera nga ye. Bino ebizigo bikwerusa n'omulungukira ddala si kumulungukamukko n'ova wali mu black chako n'omulungukamukko ka chocolate no wabula bikwerusa okwerusiza nno ddala obulungi nno bwoti no tebikulekamu buno bunnakozi buno nabwo busigala bweruse buno sigama muno bwo bugenda sigala nga buddugavu wano weeruke wano wabeere waddugavu ne wano nga waddugavu nedda. Bino ebizigo bigenda kwerusiza ddala bulungi nnyo
wenna skin yo ebeere nga ebalansinga. Egenda kuba ebalansinga nga sigamba muno wano wagenda beera wa pink, wano wabeera emimwa nga middugavu, nga wano wa yellow. Nedda ne bw'oba oli eyo nga bakikukola senga Mabirizi alina nako remover, jangu akoleko, jangu obuntu bwe abukuwe. Nkwegayiridde bw'aba akakuwadde kakozese nga bw'aba akugambye. Ogenda kusigala nga buno obuntu bwe bubalansinga n'omubiri gwo nga bweru, nga ne wano wonna wakola ki nga wafaanagana. Sigamba muno nga wano wa yellow, wano wa pinki, wano waddugavu. Jangu senga Mabirizi abalansinge omubiri gwo, buli kimu kibeere nga kiri ku malidaadi sana. Obeere ng'osobola okujja mu stock n'otambula. Muli eyo mwekweka mu mpale n'ebisikaati ebiwanvu, ne mulyoka mwambalira abantu obupale buli ssaawa kajjamu nga wenna okyuma olinga gwe bava okuyisaako ekimotoka kya kasasiro kino ekya SSENG. Naye nga mwanattu okweka bukongovule, okweka gundi, buli obwala wansi bunene obugere nga bwaddugala, naye nga walala wonna bakuuse, wenna olinga omuzungu. Jangu wasenga Mabirizi nga agenda kuba kuwa ekizigo ekikutereeza odde obulungi nnyo ku kkalayo, otererere ddala awatali muntu yenna kugwamu mbuno. Oba olina omuzigo gw'okwatamu wano, omuzigo tugukwatiramu ddala, ate tukimanyi n'abali omukola ki mugukwatamu. Jangu wano tukuwa ekintu ekitagenda kukuswaza, kyogenda obeera nakyo awantu ne bw'oba oyise ku muntu nga tekikyuma. Kiina kasente akalungi ennyo buli omu ke yandyegombye okuba nako ku mubiri gwe. Sigamba muno kigenda mulimu ebizigo abamu bemwesiiga by the way, naddala bino ebizigo ebyerusi ne bipiiringa off skin esooka nga tetugyetaaga, kubanga omuntu yenna bw'oba otambula bino ebyokutambula byonna tubimanyi. Noye n'ogeza ofuna accident, bw'ofuna accident nga baagala okutunga abasawo okuddamu okugatta omubiri gwe, bw'oba nga wapiiringa off skin eno esooka bagenda ba tebalina we bayinza kujjanjaba. Bino ebizigo byaffe ekyo ate ffe tetukola ki, tetukikola, tetutuukawo kweyo level, tetutuukawo wabula tukunyiriza buki munyiriza. Jangu wetwalira ekizigo ewasenga Mabirizi. Ndowooza okiraba kirina mu kasayizi akatono neno medium size, then waliyo ne size esingirako ddala wano lwakuba sigitaddewo ku display, naye nga weeri ate kasente akatonotono. Senga Mabirizi asangibwe Mulago ku 2 okulina na kyaki akakande. Woba oyagadde package eno agikuwa ebeerako oil ne sabbuuni n'ekizigo, wenna abakyetaaze kiba kikolera bulungi nnyo, ate kasente akatonotono. Ennamba yeri 0704 73 7114 ye Mabirizi Herbal Products. Yajja okubayamba mmwe, okuyamba ensi yonna okulaba nga tuddawo nga tukozesa obutonde. Mubeere bulungi, mweraba.